Mandai, una boti, vamos. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. I greet you all, ladies and gentlemen, in the Almighty's name. I'm sure many of you have already received the terrible news. I'm here to reaffirm the terrible news that we have lost the Honorable Muhammad Sejirinya, Member of Parliament for Kawempe North. Sejirinya has been and will remain a comrade. We all know the circumstances that led to the chronic illness and final death of Sejirinya. He endured prison, unjustified prison, endured torture. He always complained, but many people used to take it for a joke until they can't take it for a joke no more. Very sadly, we lost Mama Sejirinya. We condole with the family. The tentative program is that we shall hold a vigil this evening, beginning at 4 p.m. at the National Unity Platform headquarters. We shall spend the night there with our brother. Tomorrow, Sejirinya will be honored in the Parliament of Uganda. And we shall also proceed in the afternoon to hold prayers for him at Mbogo Mosque. Thereafter, we take his body to his home. Burial will be tentatively Sunday in Masaka, as requested by family. We understand that Muhammad Sejirinya is a Muslim. He was a devoted Muslim, and we respect the Muslim religion. However, his family has requested the leaders of his religion to allow his relatives, brothers and sisters, to fly into the country, and many of them are flying in on Saturday. That is why they've requested that we bury Sejirinya on Sunday. Basebone banyabo, kitalo nnyo kitalo ddala. Banji kumwe mawulire dda mawulire naye ndi wano kakasa mawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Sejirinya
MP wa Kawempe North, ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Ssegirinya mwenna abasinga mwalaba ebyetoolebwa kukwatibwa kwe, kutulugunyizibwa oluvannyuma okufa kwe. Yakukulumanga yemulugunyanga ebiseera bingi, naye kubanga yali musaazi bangi balowoozanga Ssegirinya yalinga mu kusaaga, naye ffenna tulaba embeera gyayitamu yemaliriza gemuse. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Ssegirinya sofa biyimidde bwe biti. Olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform Makerere Kavule okutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga asibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament. Ekyo tunaava mu ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire muzigiti Embogo. Tunaavaawo tugende mu maka ge Kasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka. Endagiriro ejja kuba ebaweebwa. Tukimanyi bulungi nti Ssegirinya abadde musajja Muisiraamu era nga assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama nebyayogera ne famire ye n'okusinziira ku kusaba kwa famire ye, naddala ng'abaganda be abamu bali mitala w'amayanja ng'abasinga obungi batuuka ku lwamukaaga, famire ye esabye obukulembeze bw'Abasiraamu tukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe, kyetutaddemu ekitiibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abasebo ne bannyabo abawagizi ba Ssegirinya abamwagala ababadde akiikirira naffe bakulembeze banne. Mukama tusaba musaasire ebyo ne byamusobako, omwoyo gwe agulamuze ebisa ebisigadde tunaba tubategeeza. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Haya, fungua barabara. Fungua. I must tell you that the stroke was a bell-brief one. It was on and on. Remember, I think we should have most probably had like a one encounter in Parliament where he had delivered issues regarding his constant. But often all the time he was not there. Perhaps you remember very well, he was incarcerated for 2 and more years. And that deprived him a lot of his time to serve his community.
And he was perhaps one of the people who was looked at as to deliver to the people. And justly, that is how it has been. He served nothing to these people, considering what he has. Thank you very much, Honorable. But for you who are in Parliament, and Honorable Secretary has struggled, everybody has said that he struggled to get bail, much as he was still a suspect in the courts of law, a suspect of the state for particular crimes. He was denied bail according to many. I want to know from you what you make of that, especially for what has come out of his life after he failed to get medical attention for some time, at least for the information he failed. What that makes you think about the whole renewed discussion on the issues of bail and bail? Well, you must consult our constitution. The framers had it in mind. Somebody has to be given bail, perhaps until they are proven guilty. What is happening apparently is suppression of the rule of law and constitutionalism. And that is what we're fighting against. This dialectic of someone waking up in the next morning because he's offended, that there are no bails to be given out to people who have, perhaps who are presumed to have committed any crime. It is against humanity. You are not certain, and it is not described what kind of offense that you want to limit the bails to. So this is a constitutional mandate that is provided to the people of the country. In circumstances where the law is not clear and defined, someone must be given bail as the procedures are taken on. So we still challenge it, and we go by the constitution and what it is described and entailed. Thank you very much, Honorable. Honorable Katongole, what is your memory of the Honorable Secretary? You know, it is a very sad day today, and I happen to come from just 5 kilometers. My home where I'm born and where he's born is just 5 kilometers apart. So he's been not only my friend but also a neighbor. So I'm really a bit down. I'm sorry. In my own state. But a lot of memories as a jolly man, Mr. Update. From the time we were campaigning, he was always with us. You know, he was very good with social media, and some of us were not good. So at times we said, so he helped us a lot in making it to Parliament and also getting our messages across through the social media. So he was a social media icon, and I believe we shall really miss him so much. Commonly known as Mr. Update. It's unbelievable he's gone, and it's more sad that he left us. By the time he went to prison, he was okay, and all these sicknesses have developed after him leaving prison, where he was incarcerated without trial, and now we hear somebody is trying to remove even the bail and the bond. I stood surety for him in Masaka. And as soon as he was released, he was again kidnapped. What kind of country are we having? So all those who really think like, let's say, being in uniform or having power today, so you should suppress the rule of law, I think you should really think twice. Think of the tomorrow. And anyone can be a candidate of prison. Anyone can go there. So don't make laws that have eyes, that look at certain people. You are in opposition, that's when the law works against you. But now you even want to remove bond and the bail? Really? I think that's outrageous. So he's one person we've lost because of injustice. You know, he would have been okay to me. I'm not God, but I believe circumstances have forced him to die. You know, I visited him in Nairobi, and it was very, that's when I actually thought he was gone. But anyway, we thank God for bringing him up, giving us Segirinya, and we shall always miss him. It's unbelievable that Mr. is gone. I'm very sorry. Thank you very much, Honorable. What we have, many of us have
And now the many others, maybe unfortunately might not have gotten a chance. Abadde takola ki naye ng'ebirowoozo byonna biri luddawa baweeru China ekira. Awekawo penenga twawula boda ng'ab'enkola segiye mu wezimanyi era gwekakasa manifesto eyo kimalayo akola buli kimu amalwaliro gaaliwo amasomero agenzeeko myala gikoze agirobiti segiriye ebintu yali yabikola byonna yeteekateeka nti neweyafunira nebamusibira nebakola byonna abantu ebaali tebajjola era kibadde kyakulabirako kinene ebifeerakulembeze tumusaanibwa nnyo kyemuyigiddeko okubeera muvumu kyemuyigiddeko okubeera muntu w'abantu ye mp nesawo yakolera kansala omusange limyala omusange eri mu bantu aba bulijjo teyenyinyala bantu so nga tosanga ba mp nga n'omusembera tekisoboka naye ono ye musajja wasanganga ngaali wa wansi wa bulijjo eyo segi etufiiridde nzeko omukulembeze wano Lubaga ate era asala ne Sojirinya bwayisa Rita nakulaga emanya mu banda osifayivu Lubaga kyenzijukira ku Sojirinya ye mukulembeze abadde amanyi omuntu owa wansi asookerwako ba MP bangi tubeera nabo tubayina tubeera nabo naye nga tamanyi muntu nnyo wa wansi tamusemberera bamukuma bakola ki alina amagaali Sojirinya abadde mukulembeze omutuufu ow'abantu he's been a servant leader nga bwamu omusangawo yennyini yakola Sojirinya yalinga yamanya ebintu bino Sojirinya amalayo manifesto y'emyezi 6 amalwaliro gazze amasomero gazze emyala gikoze enguudo azirobinze abeera n'abantu abatambuddemu kwegamba ne wabadde akomyewo kati yali baddera w'amaanyi kuba Sojirinya abadde yategeera omuntu kyeki kuba ffe tetulonderawo bamubikomera tetulonda bagagga tulonda omuntu wa bulijjo bano ababoda abali wansi mukigeto be bantu abatumanyi naye Sojirinya abakoledde era abalabiridde era abadde nabo kyensuubya tabanjibwa mukama amumuze Facebook oba ku YouTube oba ku TikTok yali tenajja kubanga yagenda okuva ne mukomera ba misajja batunga bamubuulya TikTok nagimanyi nena atugamba mu kikole bwe muti n'abantu b'ebweru bwe bajja ku TV ezo baziteeka oba ku NBS BBS oba whatever oba any international news media esobola okubeera nga abantu balaba gundi ezo kati yatulaga nti buli ewali akantu konna mufubenga nnyo okuteekawo kamera ate ozoominga nti ne bw'oba totunuddeeyo waliwo baganda baffe abalala abalaba okusinga gwe abaataddeyo yatwagazisa nti ffe abamu fwe twayigira n'okubeera nti abantu babeera bannamawulire nze nasooka kubeera online journalist okufuuka ow'amawulire owaddala so ffe ng'abamawulire kizibu nnyo okubeera nti ab'amawulire aba online nti tebayigidde ku Sojirinya yabadde omusingi gwaffe nti Mr. Update bw'aba ayogedde nga ne bw'ajja nga mu live n'ateekako eyiye nga temubaawo Mr. Update nga bw'ateekawo bw'ati n'agamba nti omuntu ali mu kizibu n'asondera omuntu ono ng'ali mu kizibu nga ne bw'oba oyagala otya ssente z'aba ayagala okujjanjaba omuntu oyo zijja kuggwayo ne gwe nga ne bw'ojja n'oteekawo kamera yo tosobola so abadde n'ekitone eky'okwagalibwa abantu ye nga ye abadde n'ekitone abadde ne favor ye ng'omuntu so kyova olaba nti social media eno nga bw'okibuuziza mu layini eyo nti ye yasinga n'okubeerawo nti nga tonnagenda ku ground bantu boogera ki social media yayogera nti abantu twetaaga Sojirinya kubeera MP so abadde MP owa online ffe nga bwe tukimanyi then ate at the same time n'abeera MP ku lw'abaganda baffe ab'Ekawempe North naye ffe mu kusookera ddala abadde MP waffe twasaaliddwa nnyo nti mu bbanga lyabadde MP tatukiikiridde yali yagala kuteekayo ddoboozi ly'abannamawulire tutandika okubeera recognized naye tewabaddewo kirowoozo na kimu Sojirinya kyatuddeyo so tusaasira ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ababaka bonna Leader of Opposition Joel Ssenyonyi abakulembera naye naffe
ffe aba online abakulemberwa Sama Uganda yatukulembera abamawulire ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tusaalibwa nnyo. Twagala tumanye n'ekitala bw'abanga yabagiriza social media nga bwe yabagiriza akyusizza atya obulamu bwabwe ng'abantu kikyusizza kitya obulamu bwabwe okuba nti mwayiga okukozesa social media oba okufuna ensimbi oba okuwuliza eddoboozi lyamu kituusa temwagiraga ekisookera ddala nsooso muye nga ye manyikiddwa tesaawa zino ndi ku NPS mumanyirwa kubeera social media ate mumutegedderwa kubeera nti yali Ssegirinya nze okukopa Ssegirinya n'ensi n'entegeera ensi yonna nfunyeemu ki nsoose okumanyikwa nti omuntu yenna nti kizibu nnyo nsobola okutambula mu kkubo nga tonnakubira MP Jambo n'okubira Map Media TV kubanga ndi ddoboozi erikiikirira buli muntu wadde siri MP naye ndi ddoboozi erituuka buli muntu yenna we yeetaaga nti omuntu we yeetaagira eggulire eryo nange bwenfulumiza eggulire eryo eritaliiko wadde akantu konna nti essaawa zino abantu bandaba ate nga kye baba beetaaga so mmanyikiddwa yantunda mu bantu social media entunze mu bantu ate ne tuba nga tusobodde okufuuka abamawulire nti twasooka kukola freelancer journalism kati ate essaawa zino osobola n'okukola eggulire nga lisobola okugenda ku main media eza TV eza Uganda oba oluusi okugenda okundaba nga tondabye ne ku TV nga BBC oba CNN naye nga through media eno gye tuliko. Thank you very much. Neyanziza nnyo neyanze. So for what we know okusobola ganti ndi bulungi kubanga vision yange efiiriddwa memba wa parliament amawulire gansanze nyingira office ku makya era nakomye ku mulyango nenzija no kutereka era obwedda tuli wano tugezaako okutamba tuyingirako paka mu ICU paka bwe balese ekirangiriro ekitongole era ne pulezidenti wange n'alangirira nti Ssegirinya kyannaku kawempe nga kawempe efiiriddwa eggwanga nga Uganda lyonna lifiiriddwa n'ensi yonna abantu abasinga tebatamanyi waliwo abantu abategedde kawempe olw'okubanga Ssegirinya ye memba wa paalamenti waayo mu nsi yonna so eggwanga lyonna lifiiriddwa n'ensi yonna efiiriddwa Ssegirinya abadde amanyiddwa nga omubaka ow'enjawulo bwe yalondebwa akaseera akatono ke yakola n'ebyo bye yakola mu kiseera ekitono nga yakalondebwa nga gavumenti eno tennavaayo kumutuntuza mutokyalinga mpaka lwemuse tetulina kubuusabuusa kwa gavumenti fe tugibuuza kyava ku ki abaka ba paalamenti abawera 5 n'okusobola okubeera nga memba wa paalamenti owakawempe south ye yatulugunyizibwa n'asibwako emisango nkyogera nti yasibwako emisango kubera tulinawo ripooti nnambulu kufeeraga nti nno balina obubakafu obulaga nti Ssegirinya yali alina ebyejjambiro ekyo kyekivuddeko n'abeera ng'abonyaabonyezebwa n'atwalibwa mu makooti naggulwako emisango egitalina bujulizi mu bbanga lyamaze mu kkomera ne bamumma beyiro nga te beyiro baziwa abantu ne Kanyamunyo yatta omuntu ensi yonna nekimanya nti yatta omuntu yaweebwa beyiro abantu bangi basse n'abantu ne babawa beyiro naye Ssegirinya ne bagimuma ekyo tetusobola kukisa nga bannakawempe tweyanza mukadde wange gwani erinnya Kayanja Moses nga mpangalira Kyaddondo nze mubakaddako wa Kyaddondo Isali naye eyo si egishu ebadde ndeese era ntuusa okusaasira wakati wa famire eya Ssegirinya ne bannange olw'okuviibwako bambi Ssegirinya era atuwadde ekyokuyiga ky'amaanyi Ssegirinya n'omutuuze wange Kasangati era nze Ssegirinya mutuuze wange Kasangati era nga lwakuba nti obusosazi gy'abadde atwala eyawukana n'eyange kati kyobola nti kyali kintu kyamwanguyira okuwangula kawempe kale omulala njamba bave kumukumu bonna bave ogwani awo temuddamu teeka ekangendere muno maama ejjudde maama
Asi aveemu anti muyiteyo omukulu anaamusobola Tudda ku kitebe. mukwatagane n'owono abamba Boş.